Kati ani yaleta emirembe, Yesu yaleta emirembe, Yesu yaleta emirembe, Yesu yaleta emirembe. Oh Yesu yebazibwe, Yesu yebazibwe, Yesu yebazibwe kubanga nandebulidde ddala. Oh Yesu yebazibwe, Yesu yebazibwe. Balungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Essaawa zingenzeemu eddakiika 3 zokka naye ntuuse kyenebaliza Katonda kye kisinga obukulu, era ezo eddakiika nja kuzigoba nyina wenjo zeewola waakiri oba nja zibasasula enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abasobozesezza okujja, ate nange nansobozesa okujja. Bingi nnyo ebibeera emabega w'emizindaalo, manyi bingi nnyo bye muyitamu eyo gye muli, naffe no tuyita mu bingi, era bwe kuba kusaba mutusabirangako. Bannange ofukamiranga n'osabirako omuntu ali ebweru wa Uganda nga naffe bwe tusabira abantu abali munda mu Uganda, kuba tukimanyi bulungi ffe tusinga okukimanya nti Uganda si Sudan. Kati osabirangako ku muntu ali e Sudan n'omugaa nti Mukama kuuma kakwerege, Mukama kuuma, kugamba buli omu asabire munne, kuba wano we tuli buli omu alina okugumya munne, buli omu alina okugumya munne. So wabeerawo ebibeera emabega w'emizindaalo. Ntegeddeko Uganda enkuba etonye paka almost half of zadde zonna yonna egenze mu nkuba. Ebintu bingi nnyo, waliwo kati afulumye atandise okuyiriba, tannaba kujjayo za akawunga kaali nnyo, omusaala tegweyongera, moto leero kwegamba buli omu waali. Abaganda bagamba buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. So naye tusabirigane, Katonda omulungi ow'ekisa abakwate ku mikono abayiseewo, kubanga agenda kuba tasoose kukwata mmwe, agenda kuba tasoose kukwata nze. Famire ya Lutti yagikwata n'abapakasi bonna babagamba mufulume ne beesigikiriza, mbu simanyi buno omukyala kyesiiga bizigo, simanyi biki, simanyi ate akasawo kange nga sikalaba. Bannange essimu yange nagitadde, gwe mwana gwe nnoonya essimu. Malayika n'abagamba musaaga onoonya ssimu, ekibuga kibengeri onoonya ssimu. Banaye mmwe engatto zange ziriwa? Malayika n'abakwata ku mukono, Mukama n'abakwata ku mukono n'abaddusa n'abagamba mugende gye mwagala. Yabagamba mugende ku lusozi, bo ne bagamba aka tugende mu kibuga. Bava mu kibuga badda mu kibuga. Lutti yali yategeera ekibuga, n'abagamba mugende, kasita mufulumye okuzikirira. So Mukama akukwate ku mukono akufulumye okuzikirira mu linnya lya Yesu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2022, omwezi ogwokuna nagwo tugukubye olukumu mutwe, ate omwezi guno gudduse. Juzi tubadde mu lunaku lw'enanga, enanga azidde. Last week twali mu enanga azidde. Tubeera mu gundi ani mayinja azidde, Ronald mayinja azidde, zadde of betraying Jesus, ze betrayo, so bwe bagamba mu luzungu, ekikulu oluzungu ninawo lutono. Nakola ki? Naye sebuliira 20 tusigazaako few days. So njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atuyisizaamu mwezi ennaku zonna ezisinga obungi mu mwezi guno ogwokuna, ate tumusaba n'ezisigaddeko azituyiseemu bulungi mu linnya lya Yesu. Molini Skin Care yakutuusaako programu eno naye nga sinaba. Wandiika ekitabo kya Matayo, wandiika Matayo 12, Matayo 12 okuva ku lunyiriri olw'11 paka ku lw'13. Awo tugenda kusomawo ennyiriri 2. Owandiike ne Luka 14 okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga. Awo tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero nga twebuuza, mu Uganda tulinamu alumirirwa nga bwe kyali ku mulembe gwa Yesu. Yesu yalumirirwa abantu. Yesu yalumirirwa abantu bannange. Omuntu omu bw'ati nga Yesu ayinza okukola stampede mu kitundu. Stampede, do you know what it means? Stampede, nti stampede ebadde egende abantu ne balinyagana ne bafa, nga Yesu ayinza okukola stampede ku kitundu nga anunula muntu omu bw'ati. Tukyalina omuntu alumirirwa e Uganda nga bwe kyali ku mulembe
ogwo naddala abasajja bakatonda mukyakola Yesu kye yakola mukakasa waliwo akikoze ng'oyinza okukola stampede mu ggwanga ne bagamba abasajja bakatonda olwaleero bagambye kimala enough is enough kakati ekijja kijje Yesu yakikola nagamba no ekijja kijje olwo omuntu omu bw'ati nga Yesu ayinza okukola ekintu ensi yonna neewuniikirira tukyalina alumirirwa ye vidiyo y'olwaleero. Morning skin care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu contacting Morning skin care bw'oba oyagala kuyiga kukola lotions oyagala kukola bizigo oyagala kukola sabuuni oyagala buuza Morning skin care oyagala kumubuuza ku lususu lwo nga lukulemeredde Morning munkubire ajja kuwa advice ng'ate tomuwadde na sente. Yes, so don't miss okwogera ne Morning skin care ku kikwatagana n'olususu. Skin is the largest part of the body. Omuntu okutunulira bw'ati gutanaba kutunulira kintu kyayo kyonna asooka ku lususu, so handle it with care olususu. Tulina retreat mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga okutuuka nga 3 ogw'omusanvu. Don't miss beerayo, waliwo abaze mu kabokisi nembawa link nembawa n'ennamba z'essimu, so naawe bw'oba oli eyo ng'oyagala okumanya ebigenda maaso ku nsonga eyo inbox me mbe nga mbikuwa oregisteringe. Tuyina nga 14 omwezi ogwokutaano First Lady Babi ajja kubeera mu UK London, so temumusubwa era tubeereyo bangi. Bw'oba olina product ey'okutunda olina business olina ekintu kyonna babuulire bookinga ng'obudde bukyali bakuteeke ku program ofune obuulire banno kikyotunda oleme okufuwa obwavu ng'ate osobola okukolagana ne banno mu community ne bagula nabo ne bayambibwa ate nga naawe ofunamu. Tulina retreat mu gw'omunaana ogw'omwaka guno mu USA nayo tutandika okugyeteekerateekera tubeereyo. Mukama bawo omukisa n'obulanga obwo obudde bugenze obalala management ewuleseeyo tebabumpadde wano ku gundi. Nabateereddeyo ne mbabuulira ne mbagamba ku kyabadde Masaka nabateereddeyo ssaawa 10 zabadde nga 11:12 ng'obudde bukya nabateereddeyo post. By the way nga sinnabakugira waliwo ekintu ekyagenze ku YouTube yange nabadde neebase. Nabadde manyi admin nembuuza admin n'agamba si yataddeyo, so twayongeddeko ekibulooka ku YouTube yaffe ababaddeko ekiro muyina kye mwalabye ekitaabadde kirungi nageza ozukuka nga gundi ejjudde enamba pastor ate kakati naawe walidde pastor kakati atukwegamba nawe walidde nengamba yi admin ankoze eki nembuuza admin kiki ekiri buti bannange sinze, so twasobodde okijjayo ne tuwongera okunywezaamu. Tetumanya ani yayingiddemu ani yasoobye n'ayingira naye waliwo we tusuubira wabadde ekituli. Waliwo lwe twali tulina obuyambi bwe tusaba bwe tunoonya ne wabaawo omuntu gwe twayingizaamu oba ye yakitukoze, naye njagala kwetonda olwa management eya ASP YouTube ku YouTube channel waliyo ekyabaddeyo ekitaakoze bulungi, naye okulwa management yonna we are sorry. Bwetutyo si bwe tuli era si yeffe. Katonda omulungi ow'ekisa abatuweera omukisa nga mutusonyiwa. Tusonyiwa abatunoonanga naffe bwetusonyiwa, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatuonoona, mutusonyiwe ne Mukama abasonyiwe. Now nabateereddeyo post ku ssaawa 12 ne mbagamba nagamba ono omwana nga yeetonda bubi banaye mutusonyiwe. Nabateereddeyo post ne mbagamba ku Facebook obudde bubadde gukya drone esoose nga nakazuukuka nenteerako nejja neerandinga nentegeera amawulire olwa nabagamba abayisiraamu b'e Masaka ku bbomu eyavuze mwebeereremu ne muwakana. Bakoze bwe bati, bagambye mu mitingi yaabwe bagambye eno yatudde Masaka yagambye bweti ab'ebyokwerinda mbw aba ADF ababadde mu Kampala babafufugazza ne babagoba mu butale ne babagoba mu bodaboda ne babagoba mu butembeyi, kati badduse bagenze Masaka era Masaka bakolagana ne bahaaji bano wammanga. Waliwo haaji bakuyita Yasini
oyina kakalina k'obadde ozimba haji oyina kakalina k'obadde ozimba bakuyita Haji Yasini oli waliwo ne haji bakuyita Haji Bombo oli musiramu bakuyita Bombo oli Masaka gwe Bombo bagenda kukukwata mu bahaji babiri bagenda bakwata mu aba ADF mu musponsoringa ADF mu Masaka mu mukweka ADF mbabulide leero amanyanga leese luli nawira bagamba Haji Wemachindi waita wezi ne bagamba waliwo Haji Wemachindi ne bakuba Sheikh Kirevu amasasi mujjukira kibiri wa ba masasi kati olwaleero amanya nagawulidde Haji Yasini Haji Bombo mubeera kikoni nkoni kyangoma kikonge bw'oba oli mutabani woba oli muwala woba oli mukwano gwe mukubiri bagenda mumukwata wetwaleyo nga bukyali tebakukima genda yo babuuze bangambye mwangambye ndi mugundi funa nti weberere oba duka Haji Yasini bwe batakukwata nva ku internet nkubulidde Haji Yasini ne Bombo era kati amatu gali ku ttaka bwe banabakwata nja babuulira mpozi nga bwe tukyogedde ate simanyi oba wengendedde okujja nga babakutte ne bahaji abalala mu Masaka bagenda bakwata abasiramu mu Masaka kati ekiwenda kiri wammwe kubanga bagambye kirabika bomu nnyingi olaba eno gye basoose okuba eno ey'obutayimbwa kakati ate waliyo ndowooza ejja kati bagenda tandika obbakuba bomu nga bakwata basiraamu mu Masaka Museveni agenda tandika obbakuba bomu ng'akwata basiraamu mbabuulidde now nakoowodde bakabaka obwakabaka bwonna mu Uganda mukole coalition mukole alliance mukole force tuyimirire tukuba akasajja kano mbabuulira ekyo kyokka kye kigenda obbataasa waliwo ebintu ebimu bye sisobola kuyogera omusajja ateesa kumalawo bwakabaka bwonna asookera ku bakabaka bonna asookera ku wa Buganda nkomyawo details zisigenda zireeta ekyo nkireese bulijjo mwali mumpuiddeko nga njogera ekigambo ekyo buli muntu abeera bannange kabaka afudde wamma pastor jangu otubulire kabaka ali ati ne mbagamba kabaka mulamu kabaka ali okke nsobola okumanya ebiri mu lubiri nkubuulidde waliwo lwe baamubika yali ani nani ne bagamba kabaka yafudde bagenda kumuziika sawa 9 ez'ekiro bali abantu 6 kye bavudde bayiwa amajaawe ekasubi wonna okukkirira okwambuka n'okukkirira era kabaka yafudde nenzija ne mbagamba kabaka mulamu kabaka ali okke munywe mulye leero nze nkyogedde bagambye obwakabaka bwe buleese obuzibu wano ku bachwezi nga batasinzira ku kyomwakyoli bagambye tusookere ku wano ku wa Buganda kati bonna tubatandika omu ku omu mbabuulidde bino byenjogera wano si bigambo byange ndi muzindaalo radio bwekubikira kitawo si yebeemusse bw'ogikuba bw'ogyasa oba okoze bubi radio yeyogera bwogeze anaziikibwa Saalongo John anaziikibwa esawa 8 ez'olweggulo atawulidde tegeeza awulidde kaakati nammwe abeekyaggwe nammwe atawulidde ategeeza n'omubuuza kati ate atawulidde ategeeza ati awulidde Saalongo John mmwe mwamuwulirako ne Kadoma gundi omugenzi Kadoma be basomanga ebiranga ebyo kati nze ndi radio mbabuulidde now bannayuganda mukimanyi nti eggwanga lyaffe lyaggwawo mumanyi nti eggwanga lyaffe lyaggwawo eyo secretariat ebadde ennene nnyo ey'obwakabaka ngikomezaawo ngisizaawo nnyina ensonga jo nawulidde Kimbugwe ng'agiragamba bwati naye bannanga abantu bessaawo naye bannanga Kimbugwe wessaawo mwogedde n'erinnya mwana mulenzi wessaawo mbuno drone nsooka we nemugamba simanyi nemubulira biki naga munnange information nida giwerumbuye gwe ngani ayinza osooka okuwa ekintu ngo tannakiwalumbuye gwe Kimbugwe ani oyo musiru bwatyo nze nentuweno neninda Kimbugwe
netuleno neninda lumbuye ajogere byonna nga bwe byali. Lumbuye nabyogera byonna n'abuukako omuntu oyo omuntu ye mubuuse nga nze nali mumanyi tino lubongoya naye lwaki gwe lumbuye abantu abamu obabiikirira abalala n'obakuba kati gwe bwebanga information yonna yakulema ye n'ayogerako 85% ate omunenya nga gwe message yonna yakulema naye musajja gw'oyina omutwe wagejjera bwerere gwe message yonna yakulema okenzikiriza message bagikuwa yonna n'ogitya ye n'asobola okujyogerako 85% n'alekayo obusiisi bwe buliriira mu ttaka ate n'ojja n'oyasama niba naye musajja gw'olina omutwe baneesitera kuvuma naye oyo omulenzi alina ekintu ekimuwujja asaana kukalirira ku muliro alina ekimuwujja gwe nga ayinza okuwa information tanagiwa lumbuye gwe lumbuye information oyagala kulagirira jjajjawo okususa ggi gwe waleeta lumbuye naye musajja gw'olina omutwe kwegamba ogamba jjajja bwe batosibe basusa eggi balisusa bwe bati ala bannange wamma ebyo mbivuddeko ebintu ebimutu mmwe eggwanga lyaffe muliraba eggwanga lyaffe lyayonooneka kambabuulire mujjukira juuzi nga balonda ba RDC ne babawa omukyala gwe bayita Babalanda nalonda mutabani we nalonda muwala we nalonda ex we nalonda buli eyali amugambyeko nti buli era amugulidde kasoda buli eyali amugambyeko wabula bannange mukazi gwe bannange bonna n'abawa just muwanako buwanyi ti olana Babalanda gwaliko oyo namuwa bwa RDC buli eyali abaddeko naye awantu namuwa bwa RDC n'abatobekamu kojja baba kojja senga mama bonna n'abawa okitegedde bwe batufuga kati ate wulira security alert eno gyendeeta banne bagenda kukuba omuntu esasi mu mutwe mutaginge Dorothy Kisaka eno message gisaleyo giwe Dorothy Kisaka owa Kampala oyo mukazi wa Kampala atujoga kwagamba bwe muto bwe munaatujoga oli boyfriend we namuwa omulimu girlfriend we namuwa omulimu kwegamba mutufuga oli okubeera obubeezi mukwano gw'omuntu amuwa ekifu ajja atambuze eggwanga ku lw'okubanga gundi girlfriend we kati gwe Dorothy Kisaka bw'oba tomanyi kyatta mugenzi ekyatta omugenzi kwagala lwa bwogo kati gwe Janet akusse Janet kasita amanyi omuntu ayagala omu ku baba abawalabe abeera afudde Janet Museveni nyabo ntuusa okuwaabira kwange oyo omukazi Dorothy Kisaka mukalwa bwogo bakukuba esasi mu mutwe gwe mukazi gwe era kambabule kati omuntu agenda okufuwa yoyo Dorothy kubanga message yange mu State House bagiraba nze mbyasizza omanyi njagala nnyo omuyaga oguli awo wakati omwo mwenaaleemu omwo nkugambye Dorothy Kisaka mukalwa bwogo mwegase ne lwa bwogo ne mubonyaabonye ensi nga mukolera mu sente za Natasha wamma wulira ne bagenda okuba Dorothy Kisaka esasi mu mutwe duka ogenda osange Jennifer Musisi gyali akubuulire Jennifer Musisi ali wali ku gundi ku Harvard University ali awo wansi nsaawo mu miti waggulu asula ku nnyumba eri waggulu awo mu miti mmanyi waali oyo ne bwe njagala okumanya ekimuliko kati Jennifer Musisi nkimanya kubanga ne wagula emmere mmanyiwo ne bwe njagala omuteeramu sukaali mmuteekamu Jennifer Musisi bwe njagala oteekamu sukaali mmuteekamu mu bintu byalya mweno omuzannya nange kati Dorothy Kisaka oli mukalwa bwogo kwegamba olw'okuba oli mukalwa bwogo ne bakuwa omulimu ojjodo bonkanye Kampala ku lw'okuba oli mukalwa bwogo mwebali nnyo mwebalire ddala Kampala ebone ku lw'okuba gwe oli mukalwa bwogo abo abantu bakola ekikampani abo abantu bakiyita Musana Camp oba Musana Camp ekyo ekikampani kibeera kigula ettaka simanyi kikola biki okusinga kisiisidde nnyo mu bitundu by'ekyaggwe mukono
baguze amataka kyalwabwogo naye nga ayambibwako oyo Dorothy Kisaka kati eyo gye basinziira ne batta ekyama kiri tuli bakyama kyaffe ku ttale ani Siroganga kamwakabi kassa Siroganga yamugamba ogunde Ssaabasajja Kabaka tuli bakyama kyaffe ku ttale wulira mututta amataka g'abantu Natasha wabwogo ne mutwala amataka g'abantu abantu ne mubatta mussa abantu mulina byalo na byalo naye bannange Uganda yafwa owulira ebintu ebikwatagana ku Uganda n'obubuuza Uganda tulina bakulembeze oba tetulina bakulembeze oba tetulina bakulembeze abasajja baguze ebyalo byonna ne babimalawo byonna Musana kampu baguze ettaka ly'abantu n'okubatta nga bakugula ku mpaka bw'ogaana bakubuzaawo abantu bangi babuzeewo wulira ebyalo bino wammanga ebyalo bino bisangibwa mu Kyaggwe naddala ku lubuubuuto lwa Lake Victoria olubuubuuto lwa Lake Victoria lwonna balumazeewo Mukono Kyaggwe Ngogwe Busaabaga Busaabaga oyo mukazi gye yazimba oyo Dorothy Kisaka amaka ge gali Busaabaga Nangunga Busaabaga Mukasubi Matale Sugu Mukirangira Muvo Kikooma Nakatyaba Kawuna ebyo ebitundu byonna n'ebirala bingi nnyo yonna baagula yonna ku mpaka basingudde abantu kati bo ssebo eyo gye basinziira ne batta ekyama naye bannange Janet Museveni nga tannaba kufa tayinza kukkiriza mukazi yenna ayagala bakoddomi be ekyayikani beeti ate no Dorothy Kisaka mulokole mukimanyi Dorothy Kisaka mulokole asabira wa Kayanja besasi mu mutwe owedde abo abantu batta omuwala ne bamukweka mu septic tank oyo Janet batta omuntu omuwala ga Dorothy Kisaka video eno eggwe ng'oyingidde Kenya oyo omukazi bw'atakutta tagenda kuva ku nsi nkubuulidde genda obuze Susan Magala omanyi kiki ekyamutisa Susan Magala omanyi kiki ekyamutta Museveni n'abika munnaye muzeeyi Magala munnanga I'm I couldn't manage to tasa the muzukulu. Yeah, I've got the information. Go there down as you're sloping up, down as you're sloping climbing. You'll find there the body of your daughter. I'm sorry, I have failed. Ye yabika n'abagamba bannange sisobodde kutaasa muzzukulu omukazi abadde mukambwe nnyo omwana amusse wabula ngenda bbawa ssente ne bali omusimbi omuzibu ani yagamba Kafeero mbu mu bingi bye yaleese mbu omusajja yaleese omusimbi omuzibu abulako kuwunya nga muvundu kakati ne babawo omusimbi omuzibu kati babulako kuwunya nga bavundu naye nga za Susan Magala ffe nga ba concerned citizen Susan Magala tukyabanja obwenkanya bwa Susan Magala talina ko suspect ne bagala bakubira ebizindalo by'abayisiramu mbuno bebase Susan Magala gundi ebyawali kugundi ku Usafi mukakasa mumanyi mbuno twerabira abantu bafudde Uganda ne babulwako ba suspect Joan Kagezi Museveni ne Kayihura be batta Joan Kagezi Museveni ne Kayihura batta Joan Kagezi olw'omusango gwa bomuzeeru gogo omukazi yababuuza kati abantu musiba bakinga egundi yeno omwe mwakuba bomu abantu mubate gamba omukazi akitegedde kwegamba
kugamba shigiri wawe era Kayihura yagirawo ne banange ADF yo buli lwekubeetu kuba wabi kati kageze omukazi wattu ate guno omusango ogulabika gwe gube kuba badde mu musango gw'abasajja bano kuba badde agenda Bakaliga badde agenda basiba nze yangamba badde agenda basiba emyaka 7 ate omulamuzi ayogera byagenda okukola gwe Kayihura bajja kusiba Kayihura Katonda akuyamba akutwale mangu tugenda kusiba tujja basiba mbabuulidde taliko suspect ani ono wa yero abiriga taliko suspect naye tukyalina alumirirwa Uganda sebo gwayagala gwatta omuloga alina emmere yetabulwa gwatta ne baleeta omulala mwalabye omuswalo gwa Museveni eri mwakyoli banenga yena yebuzabuza naye okubeera abantu balamu ddala nga tuli bantu balamu lwaki mutabani woolanya tajja n'abeera yekka kuba kati mutabani woolanya temumwesimbako ng'omusajja tasobola na kutunula mu maaso g'abantu ng'ayogera Museveni watta Oulanya girutines Oulanya yabadde wangamba musajja gwe wansa kati ate mutabani we kwegamba oba mutabani we anaabamu amagezi oba naye anaaba musiru nga kitaawe naye amanyi naye ye tumuleete kubanga omusajja nga yeebuzaabuza alinga alina byanoonya ddayo katunuulire omwana tumuwe oba anaatusala oba anaakola ki naye tubawe agezaako okukuba ebituli nange ntwala omukisa guno okulanga wenna owa NUP ali eyo ng'olina ebisaanyizo wasoma NUP ekunoonya tunoonya omuntu eyo kandidenti weeyo genda ku district eyo genda ku ofiisi y'ekitundu kyawo otwaleyo ebiwandiiko byo olyoke owulire bwe tuyiribye omuntu owulire bwe tuyiribye omuntu ate n'Oulanya agenda tuyambako dead and not dead they are living dead Oulanya agenda tuyambako ku kuwangula mutabani we gwe mwana gw'ekitawo agenda kuba emiggo nze nkubuulira kwegamba baamutta gojjole mwabadde mulina okuzira ekifo ekyo mbabuulidde muzire ekifo mutugambe tujja basondera ennyumba mugimale tujja basondera naye ozze mu kifo kya kitaawo ali mu kwerwanirira gw'omukkakanya ajja kusuula eddalu genda obuuze owakasira eggwanga obanga teyagwa eddalu mutabani wakasira eggwanga eyabikola yagwa eddalu ali mu Amerika asiiba ku njegere bamudduse Uganda ali mu Amerika njagala muwakane mwenno munzanyisa mutabani wakasira eggwanga yagwa eddalu eyakolagana ne gavumenti okutta kasira eggwanga gwe mutabani woolanya gwe nkubuuliridde wano owedde wulira Dorothy Kisaka amaka ge gasangibwa Busaabaga akolagana ne bazzukulu b'omusajja waliwo omusajja eyali dereeva wa Mukoboto oyo omusajja oyo dereeva wa Mukoboto baali bamuyitaani yavaamu erinnya ekyo kikampani kye bayita Musana kaakati yoye yeegatta ne Dorothy Kisaka beba agenti ba Lwabwogo mu kitundu kyawo omu ku bo bamuyita Mukasa omulala bamuyita Mukalazi bamuyita Mukalazi kitaabwe baali bamuyita Mukasa Kaasa baali bamuyita Kaasa mutabani w'omu bamuyita Mukalazi omulala ono muzzukulu gwe bamuyita Kantoni kati Kantoni ono ye Turabokoza taata yamuyitanga Turabokoza twagendanga abalenzi batuwanga obuswiti awo nga tubayitira bannyinaffe genda gondi akuyita bakuwaddeyo ez'okulya ku ssomero taata n'abimanya taata yawabuuza ani Turabokoza wano nti Wire ani Turabokoza mu lujja wano nti Wire kwegamba Wire gwe gojja nga bayise gundi nze mugamba nzireka mbeere wano nzireka nfumbe genda wamanju w'ekiyungu n'agenda wamanju w'ekiyungu kuba nze bampadde ebibiri bakuba Turabokoza kujula kumutta busimama namugamba ti ono je Turabokoza kati ono mutabani Canton simanyi Canton gwe Turabokoza wakati awo era Janet bw'aba anoonya ab'okuyiri byakusooke Janet tayagala kintu kiyingira mu maaso g'abawalabe Kisaka ne Lwabwogo njagala mbabuulire bwe musisinkana abakuumi bammwe
mubaleka kigenda, mubaleka bali awo ekigenda. Kati mwe ne mulyoka mukkirira ne musisinkana abantu bayitawo malala ne musisinkana emalala waliwo ka guest house kali awo kalimu n'ebiku omuntu watabasuubira naye mmwe nkomyawo mwegendereze ebisigadde mbireeta muve ku ttaka ly'abantu Dorothy Kisaka sabo Dorothy Kisaka afuga Kampala kulwokubanga mukamukoddomi w'embuga teri mulimu gutambula mu Kampala biryawo bwebiti birabirabira tebirina makulu kulwokuba wali mukazi wa mukoddomi w'embuga Janet olwaliro genda onoonyereza ekintu ekyo nga bw'onoonya Nantaba njagala onoonye Dorothy Kisaka ate ye Nantaba Museveni yamuteekako ekibulooka yamugaadinga Nantaba oyo mukazi oyo akunoonya muddangamu sebo kye kimufugisa Kampala kyevulabanga lwabwogo bye baagala bye bakola kubanga kwegamba bagirlfriend be bali mu kintu mutemuddangamu kumanyira Uganda bwe mutyo namwe ate mutulekeemu video kitandike wamanve mu ebyo njagala ntwala omukisa guno papasira okwebaza Kakwenza Lukira Bashaija watandika chapter eyina weegenda otutwala duli bakubanga abaana ne bakuba omuntu yenna ne bamukuba abaana bakomawo bagamba bwe bati omuli chairman wange oweebuwama naye Museveni mwawamba chairman weebuwama ne mumukuba omwana Rashid chairman weebuwama ne muzanyira ku chairman weebuwama Museveni lwendikomawo abalokole tulina oluyimba lugamba bwe luti bwalidda Yesu bwalidda ndibalopayo bwalidda Yesu bwalidda ndibalopayo ababbi abenzi n'abalimba ndibalopayo Museveni kankomewo kyewakwatira chairman waffe n'omusiba ne tumulonda ng'ali mukomera n'akomawo ng'awenyera bamubuuza Rashid kiki nze nedda bambi babadde batuwa amatooke n'ennyama naye nga yina tasobola kutuula n'omugamba Rashid jangu najja ng'abambaga bw'ataalunya alinga ng'ayiga okutambula wabadde ki guno omulembe gwakumenyeka n'omubuuza omenyeka bumenyesa oba olumwa ate nnumwaki ngambadde ndi amatooke n'ennyama nga tewaliyo omuntu asobola kikola bakukuba ne bakulekerawo wanowuka nga woonyirira ne bakukuba wange ate ffe mu Buganda Kakwenza yamenye law of gravitational force Yesu ya breaking law of gravitational force mbuno omuntu ekintu tekibuuka nga kidda mu bbanga Yesu yakimenya nabuuka Bible gamba n'agenda n'atu ekyo kyo n'Abayisiraamu bakkiriza bakkiriza nti awo wo yatumbiira ekyo kyo tuli ku level y'emu awo bo bakkiriza yamenya law of gravitational force kati Kakwenza yamenye etteeka lya Buganda n'agamba nedda abasajja bankubye mulaba buli muntu n'alaba kakati n'omukyala azze njagala kwebaza Kakwenza weebale nnyo weebalire ddala kati tewakyali kujjira tewakyali kati kukirekayo omukyala ono abadde muza nagamba kasitowira ng'omukyala agamba bankuba ne bamala okunkuba ne bakola byonna ng'omanya kati oyo baddamu ne bamukuba omulundi ogwokubiri tebakukuba gumu bankuba ne bakola byonna ng'omanya baddamu ate ne bamukuba luli olukubasa enziggo okitegedde ono era yavuddeyo n'agamba bankuba ne baddamu ne bankuba ng'ate bansibye ne ku mpingu kaakati njagala okulaba nebaza nnyo abakulembeze abakyala aba NUP olukuŋŋaana lwe babaddemu leero ku Mande bo bakunze bakyala bw'oba manyi nti wazaalibwa mukyala ng'omanyi tebakubajja mu jirikiti nga wazaalibwa mukyala oyina okubeera involved mu nsonga eno bw'oba manyi nti oyina omukyala ewaka ng'omanyi wazaalibwa mukyala ng'omanyi oli product ya mukyala kino ekintu tulina okiyingiramu n'abasajja tulina obbaloga akajenjegula akazinya atanywedde ne mukakkana ku mwana w'omuntu ne mumukuba bwe mutyo emisango egimuvunaana ogimanyi lwaki awuliriza lumbuye naye bannange lumbuye
naye bannange lumbuye otulabiza ebinene taata. Lumbuye twasulako nga tetwebase ate gwe tokimanyi nti twasulako nga tetwebase. Nze najjako bujja simu ne ŋŋamba nedda nyina okukkiriza kwange lumbuye twasobola mutwala. Nze lumbuye mumanyi lumbuye twasobola mutwala. Nali nkimanyi nti wakiri ajja kubuuka mu nnyonyi. Era abaana baakera ku makyali bagamba wuyo omulaba katandika butandisi n'abuuka mu nnyonyi sityo. Lumbuye n'agenda naye ng'omuntu akaba pasita munaye lumbuye atuuse. Baatufunira yawo omusajja ng'omusajja afaanana lumbuye. Omuntu omu yajja mu kabokisi n'amugamba naye ate nga lumbuye bamuyisizza bubi ne bamutwala nga tayambadde engatto. Ne ngamba ate bannange kwegamba bwe bamwambaza engatto bamutwale ne bamulinyisa ku ttaka lumbuye tekya waffe ne bamutwala ssebo ng'ali mu bigere. Lwaki bamutwalira mu bigere ne bamutyobola bwe batyo? Kati bwe bamufunira engatto bwe bamufunira Nike oba Adidas bamutwale wulira twasulako nga tetwebase lwa lumbuye oyo. Wewe maama ne bagamba bane lumbuye nze owange ali ttaki owange gyali munange waffe bamututte. Ne mbabuuza bamwawuddemu ebitundu bimeka? Bamwawuddemu bimeka? Kakati alukunnyonyeddako oli yatuuse si yeye eri yabadde ddame kakati ye yennyini bamutwala. Kati lumbuye aliwa? Twasulako tetwebase lwa lumbuye. Wulira nzizeeyo wali. Omukyala bamukubira ku followinga lumbuye, kuwuliriza lumbuye. Bamukuba kukuba kuteekako music wa His Excellency Kyagulanyi. Okitegedde? Gye emisango eminene egimukwata ne bamugolola omubiri ne bamuteekako paasi kati yenna asusumbuka. Okitegedde? Ne bamukuba ziri. Kati mmwe bannayuganda olunaku lwe bataddewo olw'emmande bwe tuba bakwenunula abasajja bano okubagema akajenjeggula akazinya atanywedde. Gwe wenna ng'olina maama wo, gwe wenna ng'olina mwannyoko, gwe wenna ng'olina omukyala. Ekyo kikumala okubeera ng'oli concerned mu nsonga zino. Tosaana kuba nga Alexandria olina bw'omuyita. Ekyo kimala. Njagala okulaba nga leero ne Nabbanja ozzeemu amagezi oli ku sayidi gye bakuba tiya gaasi. Njagala okulaba leero Nakakwerege. Njagala okulaba abakyala mwenna. Kati leero lwe tugenda okwongera okulabira ddala baani abalina abantu, baani abanyigiriza abantu. Madamu Supiika. Supiika nkimanyi oyinza okuba nga tolinaamu yadde gundi naye waakiri olwaleero beeramukka amagezi. Kati ekyo kyenninze sisuubira mu Nakampala kuggulawo dduuka ku Mande senga tubadde tulimu amagezi. Kubanga era ne bw'ona oliggulawo era ojja kuvayo era nga bwe wagenze. Kino bannange Mukama atuwadde entandikwa y'ebintu bino naye bannange Mukama atuwadde entandikwa nga tuziziika. Wulira Bayibuli egamba bw'eti Yesu yagera olugero baagabira abantu talanta omu 5 omulala 3 omulala 1. Ow'ettaano n'aviisaamu 5 ye yazikozesa n'aviisaamu 5. Ow'essatu n'azikozesa na gundi n'aviisaamu 3 endala. Yabagamba mweziizo girenze ngenze bwe naakomawo nga mumpe zange. Omugagga olwakoma n'amugamba munnange kulikayo 5 nazikozesa era nenzijjamu 5 zino ate nga mbadde ndyako mbadde ndya naye era 5 zo ziizino nsigazaawo 5. Namugamba ng'oli mulungi weebale nnyo weebalire ddala. N'ow'essatu n'amujja n'amugamba nange 3 zavaamu 3 ate nange ndidde ekyo sijja kulimba bambi eka babadde balya banywa. Ow'emu najja n'amugamba gwe musajja gwe nze nakulabirawo ng'oli mukambwe nga kenkwata ssente zo nenzikozesa ogenda kunfuukira ezzike senga zifa naziziika mu ttaka era talanta yo gye wampa yiiyo talazeemu naye yiiyo talanta yo. Yesu n'amugamba gwe bw'oba olemereddwa okukola ekyo. Omusajja yaziika n'alemererwa okuviisaamu endala. Wulira Uganda Mukama atuwadde chansi nnyingi ne tukwata talanta ne tuziziika. Atwongedde endala. Eno tusuubira Jessica omulwanirizi w'abakyala. Jessica Kayanja leero njagala nkulabe. Jessica kati tetukyayagala bya TV. Leero njagala okubonabako gwe ne Makula nga mwenna mutambula mujja mulwanirira mukazi munnamu. Olwaleero luno ku Mande. Omuntu yenna atakikola sirikira ddala
atakikola bannange nsuubira okulaba kubanga omusajja osobola okuyingiramu ng'olwanirira maama wo. Ekyo kye baakoze oyo omukyala bakikoze abakyala bonna mu Uganda mbabuulira. Wabula Museveni atugamba ebyo bye byamuleeta. Wulira bagambye bwe bati mbuna abasajja abaamukutte bo mubamanyi oba mbabawa amanya. Omu ye Yasini, omu ye ali biki. Wulira mbu bonna basiraamu. Mu kisiibo muno ekyo ekintu nkiwakanya. Abo abasajja abakikoze si basiraamu, si basiraamu. I can bet si basiraamu. Uganda bwe batta omusiraamu, Museveni akwata musiraamu, akwata basiraamu. Bwe batta omukatuliki oba omulokole oba omuki bakwata basiraamu. Bwe batemula omuntu bakwata basiraamu. Bwe bakuba bomu bakwata basiraamu. Madamu Namboze leero ayogedde bulungi. Waliwo omusajja omu awo mu Uganda yalwana olutalo n'alumalako lwonna ng'alulwanyisa basiraamu, nga ye Ssaabayeekera bamuyita Kasimu, Muganda we bamuyita Salim Swaleh, second in command nga bamuyita Chef Ali, fourth in command nga bamuyita Shabani Bantariza juza amala kufa. Ne bagamba bannange service ejjudde n'ebooga nga basabira omulambo gwa Shabani, konze temujja kugusabira mugutwale mu Bayisiraamu. Lwaki gundi omusiraamu mumulemesa jjana mumutwala mutamu gundi ne batamusaalira. Ne bangamba nedda tabangako musiraamu bambi mumuwaayira tabangako musiraamu. Yani bagenda okutubira simanyi Emmanuel simanyi yani naye ng'ensi yonna emanyi Shabani Bantariza. Nga emanyi Shabani Bantariza. Bwe babanga basajja basiraamu babatuwe tusooke tukkirize nti n'abasiraamu be bakikoze. Nkimanyi bajja ku Museveni leeta abantu abakuta omuwala oyo. Ate nga beebo tubaagala baleete endagamuntu. Fe omuntu kasita omuntu terawo bwoti tugenda bugenzi ku gogo tugibuuza oyo mutabani waani nga gogo ebireeta. Oyo mutabani wa gundi ne gundi otekayo buteesi posti oyo amumanya gundi amumbuulire nga bakubuulira oyo mutabani wa gundi egindi n'ebifaananyi bijja. Muleeta abantu abakikoze. Ekyo Madamu Namboza ayogedde bulungi agambye bakikola ku baana abalenzi. Kituufu Museveni yasibye ekisiyaga mu Uganda. Museveni ne mutabani we bali ebisiyaga. Mutabani wa Museveni ali ebisiyaga n'omusajja yamuyigiriza ekisiyaga bamuyita omusajja musirikale bamuyita bya alina embassy gyakolako emu byako na ekyo naze sekitegese bamuyita bya omusajja yayigiriza muwozi ekisiyaga mumanyi akola ku German embassy, Italian embassy, German embassy bamuyita bya ki amumanyi mu commenting wano bino ebintu mubimanyi mwe benyini mubimanyi wabula magana mutabani wa Katongole yekka yababyogera mumumanyi mu commenting awo atona ne agamba Farida Nakazibu mmwe omusajja ye byaki nja muleeta olulala mumanyi Belgium embassy abantu babimanyi ye yayigiriza oyo omwana okulya ebisiyaga omwana ani gundi birthday muwuba naye bannange Kyagulanyi agenda kukutula omuntu embiriizi. Kyagulanyi ajja kutula embiriizi. Kyagulanyi abeera tabiriika agenda okukya nga ne bw'oggula firiji happy birthday ne bw'ogenda mu seffuliya happy birthday ebikopo byonna waka happy birthday everywhere buli wolinnye ekigere happy birthday president. Bagize birthday y'omwana bagitaddemu omusimbi bagibuusiza bweti ekoze ng'enjiibwa z'omugenzi Sipuliyano ngwa muwumuze mirembe babuusiza birthday eguddawo mu magulu gaabwe. Kyagulanyi ajja kubaabya embiriizi mmwe. Kyagulanyi ajja baabya embiriizi birthday bagitaddemu omusimbi
naye eganye simanyi mbuno buli wamu waliwo akasiki bangambe waliwo akali eyishaka buli muntu akayitako buyisi teri ayagala kumanya gundi ekizindaalo kale bannange baside y'omusiyazi weri wano bannange buli muntu agamba pu kaforuwo okalibwengwe embwa zikakwanga byebiri eyo baside bagibuusiza egudde mu magulu eganye okubuuka ogenda Kyagulanyi ajja bba byembiriizi ebibyo bibeera automatic abeera tabiriiko neyeraba kujjaziira neyeraba wa nabuuza ate yani yantaddeyo nga naye tamanyi nababikola wabula bano amanyi structure zonna kakati gwe gwagenda okubeera eyo kakati gwe gwagenda okukola bwati gwe gwali koboko gwe gwali egindi naye mu making sure nti ekintu kitambula ekintu kiganya okutambula bakitaddemu ne Saabavulu mulamba ali awo akwerega Saabavulu ali awo akwerega nabuuzizza Catherine kusasira okakasa oli mu gavumenti baside y'omwana egenda mu maaso gwe toyimba wabula olu presidential advisor gwe kivulo ekyo bakiyimiriza eky'omwana bakikaka bannange mulinnye bane tugenda bawa ssente mujje ku baside ab'ekivulu babagambye temujja kuyimba lwaki Catherine ali ku motoka tali mu motoka ye yeewulira ku motoka enkuba teyakubye omusana tegwakookeza kakati oli ku motoka vaako otambule beeranga nze navaako nentambula kasana nabagamba bampe akafo mu maaso ne bagaana nembagamba kanve ku motoka nenetambulira kakati tugudde eddulo 2 nze atambula ntobye naawe ali ku kabanga lyotobye katulabe aha nziramu okwebaza kakwenza yaleeta gundi kati buli muntu gwe bakuba avaayo n'ayogera ekyo ekintu kyemukola tukikolere ddala si byakutukuba tugambe batuwadde amenvu n'amatooke babadde batuwa nnyama nti ate ebiwundu bannaye ndidde ennyama nenzija n'omusaayi wano nali ndya ennyama nagenda okulaba kugamba omuntu byayogera tabitegeera waayi bamugambye ogezanga n'oyogera ne bannamawulire nkugambye kiyamani wange oweebuwama n'olwaliro tayogeranga na bannamawulire ku nsonga eyo era buli lw'omubuuza Rashid kiki ekyali eri owange tolina byakwogera kwegamba tolina byakwogera gwe byokwogera bikubuze mutabani wa Katongolo njangazaaki naye nga bajja saza kati awo entuusize okwebaza kwange eri Kakwenza Lukira Baseija watuggulirawo olugi no breaking as a law of gravitational force Yesu yakikola yakibreakinga kati oyo omukyala muzira naye namba 2 tujja bawo omudali tujja guleetera na kuloole naye wulira ekyo kino ekyono omwana kyendeeteddemu ekyawandiikibwa ky'olwaleero kati ye Serwadda bwe bitagende ku Al Jazeera kubanga Serwadda tamanyi Luganda yamanyi Luzungu Serwadda yamanyi Luganda tamanyi Luzungu bwe batabitwale mu African Union bwe batabitwale mu EU bwe batabitwale mu UN tagenda kimanyako nti Uganda ekyo gye kiri Kazimba Mugalu ye yagambye bweti abaana bawala bo babamala kati ye ali ku balenzi era ye temumusuubirayo kujja Kazimba Mugalu abawala bali bulungi ate omukazi Uganda agambwako naye ng'omwana w'omukazi bamusiba enjegere bamusiba ku mpingu ne bamukuba emiggo ne bamala omukuba emiggo ne bakomawo ogwokubiri ne bamukuba emiggo ne bamukuba kiwooko waliwo omukyala gwe bakwata waliyo oba matikira ga kabaka w'e Busoga owa NUP ne bamuteeka mu kamotoka ka drone nga drone nga bakajjeemu entebe ne bakuba omukazi ne bamukuba ne bamubuuza waawo ne tugamba free simanyani free bwe yajja yagamba bwati bantadde mu kamotoka nga temuliimu ntebe abasajja ne bankuba emiggo ne bakola byonna bye baagala oyo ng'omanya baamukubye ne baddamu era ne bamukuba ono ye yakyogedde ono ye yakitujjidde kasola byonna bye baagala naye bali bakuba ne bakola byonna bye baagala ng'eno emmotoka bwetambula babayitako n'okubitaala bayimirira naye ng'ekiri munda bali mu kukuba mwana wa muntu wala Museveni bw'avaawo najja n'akwerega mbunne eddembe lye twalwanirira saga kudde kuwulira muntu wa NRM ayogera ku kintu ddembe
saa kuddayo kukiwulira. Museveni Amini yagamba bwati, Amini yagamba Museveni ne bwendifu emyaka 10 ojja kulwanagana ne ligase yange n'olwairo yagambye bwati. Bannanga Amini yayonoona gavumenti yange. Wakola mu gavumenti emu na Amini. Amini yayonoona service delivery. Amini yayonoonye ba minister. Amini yakuba abantu amasasi. Bannanga Amini yafuga emyaka 9. Naye gikyakutuddemu nga wakafuga 36. Kati gwe naye musajja gwe ino amagezi mu mutwe edda bamuwananga. Bane Museveni mugezi. Amini ow'emyaka 9. Amini yafuga kuva 71 mpaka 79. Ne watwala wawe banga lya ba president simanyi 7 ono walunaku oli wameka nojja mu 86 era okyali kwa Amini. Kati gwa Amini akukubye 3-0. Ate dakika kakati bayongeddemu 2. Kati buli dakika ne bwoba oteeba kitegeeza 3 tojja ziyunga. Kubanga omupiira gulina okuyita gugendeko eri. Guddeko neeno. Amini yakugamba ojja kulwana ne ligase yange n'olwaleero. Buli lwoyimirira okukwerega. Buli lwobulwa ekyokwogera Amini. Vaako na Amini adda atufuge. Vaako famine tujja kufuna ya Amini ajja atufuge. Vaako bwe biba bikulemye. Kati yese lwadde abirinze eyo ngenda kukulumba mu kigambo kya Katonda lindako. Omusango gwe bamuvunaanye mbuna bamulepinga mu bamanyi ye Sengoba Elias omulala ye Ali Hussein nedda musoke mubaleete tumutegeere nti oyo ye Sengoba mutabani wa Haji Gundi oyo ye Yasini mutabani wa Haji Gundi tukirize ebyo byamulepinzo yinza no bisanga nga birokole ebyo kati mumanye kisiyaga mu ekiri mu balokole mumanye kisiyaga ekiri mu balokole mbalagirire gye kiri n'omukulu abakulu baakyo nkugambye ekisiyaga omuntu asibye ekisiyaga mu Uganda Museveni ne family ye basiyaga omwana omulenzi ffe tutoba naye ate bamunoonya kumutta. Politics nga mungi ate obudde bugenze nyeno ogenda mu kigambo kya Katonda. Wulira paramenti bajagalako sente endala bino leka mbiyitemu mangu. Bajagala obukadde bawa obukadde bina obuwumbi bina obweddwaliro nabwogerako luli tebwakola kubanga twali mu COVID ate nga enkuba etonnya nnyo ate kati bagala 319 ziri zaggwawo abatazimba najja wano n'enkibuuza abatazimba ziri zalagawa naye wulira nti ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokuna 2021 oyo investor bamuwa obuwumbi 76 n'obukadde 3 billions nga 12 ogw'omusanvu 2021 ne bamuwa obugundi obuwumbi 77 point obukadde 6 ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omusanvu nga 12 ogw'ekumi 2021 ne bamuwongera obuwumbi 78 point 8 point kitegeeza obuwumbi obukadde 8. Wulira nga 12 bagaba buli 12 January 2022 ne bamuwa obuwumbi billions 82 nga 12 ogwokuna ne bamuwa 2022 guno omwezi gwe tulimu ne bamuwongera obuwumbi 84 n'obukadde 2. Wulira naye ezo zonna zaggwawo naye eddwaliro liriiwo baagala ndala kati wabula baleese ba minisita 3 kuliko Kaseja nabagambye Kaseja yawedde batunyiza Kaseja nabagamba mundeke munzireyo ngende teketeke enkomewo Kaseja kiki kyawedde dda bagenda mujjamu obwesige kati byonna babitadde mu Kaseja kati bali abapya be baleese bakapyanga waliwo omuntu kabyanga naye kabyanga lwaki naye bannange embwenji ze ezaala enkolya omusajja yazaala omwana we n'amutuuma kabyanga leero nabadde nababuuza omuntu aze naŋŋamba kabyanga mutoolo mukoddomi wange kabyanga kitegeeza mbiganye akabyanga mbiganye
naye yakkiriza bikkirize niba nange lwaki tokola erinnya lyo kye ligamba mbu Kabyanga. Kabyanga buli kye baleeta talina kyayanga byonna atwala bitwale. Wulira Kaseija ye kyamulidde wabula batusomesa batugamba bwe bati baleese Kakwerego Omulala gamba abantu tubawe ssente tuzimbe eddwaliro era bagambye bwe bati bannaye kemugeza ne mutawa mukazi ono ssente muwedde kubanga Uganda tugenda kudda ku bikukujju ku bikukujju ng'ezaggwako teziina kintu kyezikoze wabula ababaka ba palamenti abakakiiko bagambye bwe bati tetugenda muwa ssente nze ndi mweraliikirivu ku ekyo buli kintu kye batandika nga bagaana bamaliriza bakikkiriza balinga bannyinaffe abamu ab'e Kenya abe Kenya n'abe Rwanda gundi abe Uganda bose bwe bali no yaabwe ebeera yesi kasita omusanga n'omugamba gwe maama badde ate nno bonna basinga baana bawala n'omugamba maama yimira mbadde nyina kyegamba no ng'omanya genda toyimirira oyo abakkiriza no yaabwe ebeera yesi kasita gamba senikira muli ng'omanya you are welcome ekyo kitegeeza you are welcome nze ndi mweraliikirivu akakiiko kasita katandika bwe katyo ng'omanya kakkiriza nze nkugambye kati njagala okubireko omuntu alina omuntu nga yamujja Rwanda Kenya si Uganda omubuuze batandika bati ayinza okusinisa ebinnyo sinika wano kati amuyina mwaba twagenze omuntu omu oli ow'eddwaliro namwogerako luli ate era yewe mmwanyi waliwo omusajja minisita bamuyita Fred Kyakulaga Bwino yabadde Masaka naye abantu b'e Masaka njagala mbabuuze ekibuuzo kino sibavuma mulina amagezi mu mitwe abantu b'e Masaka mulina amagezi mu mitwe oba temulina amagezi mu mitwe abasajja abo baabaleetera eddagala ly'ebitooke ebiseera ebyo nga kuliko ne pulogulaamu z'abalimisa kakati si kirungi okutematemanga ettaka bw'olitematema ennyo n'okyusa leeya n'oteekako ey'okungulu munda waggulu ate eri n'ogizza bw'oti kubanga ettaka likaddiwa kakati ligenda naligwamu naavuzi ne libeera nga terikyalina ne basomesa ebintu taata ebyo byebintu bye yabeerangako nze era sibeera ku leediyo ne mpulira music mbeerako ebyo kubanga taata bye yabeerangako kakati kola bw'oti fuuyira bufuuyizi ofuuyire olusuku nsigale nga wansi emirandira gisobola okufuna ekyokulya ne totematema ojja tematema emirandira emwanyi togeza kutematema mu mwanyi kakati tulese round up tulese 7 up tulese mirinda yena nga wa mwanyi kati emwanyi egejja nnyo ne yenkana ffene kakati emwanyi okwenkana ffene kyongera kunyingiza yeyo omunda ne batusomesa ebintu tata nalyo katubonyabonya mwemu muweke bomba mugende muleta amazzi tufuuyire twafuuyire emwanyi za ffene zikala yenenkenku jensengejja siri wano senga siri wano yenkenku jensengejja wulira minisita Fred Kyakulaga yabadde Masaka ng'aleese ebigimusa mbwe ebigimusa eby'omulembe ebigimusa emmwanyi era mwenna mwabaddeyo naye muyina emitwe mu basajja mmwe ng'omusajja yabawa eddagala n'akandula ensuku zammwe muzzeeyo akandule n'emmwanyi wulira Fred Kyakulaga eyo endagaano nnungi gavumenti eyaffe gye tulimu eno gye ndimu Fred Kyakulaga okakasa oli mu gavumenti oli musajja musoga kiki ekyatuuka ku bikajjo mu gavumenti yammwe gy'olimu Kyakulaga olina amagezi mu mutwe emmotoka y'ebikajjo ya 3 obuukira mmwanyi z'e Masaka ng'ebusoga bakaaba era abasoga mwazze ab'e Masaka mwazze ne mugamba omusajja atuleetedde ebigimuse bino ebigimusa bya mulembe era buli omu afunye kilo ez'emmwanyi muzisiibule essaawa zino ng'omusajja ali mu kuyigganya mmwanyi ate abawa ebigimusa zigenza okutuuka omubadde muteekako bigimusa byabwe era mwabinonye mubikwate mubiwe mu korasi emmotoka zibirinnye gwe yabinonye nga tonaba biteekako bitwala obiwe mu kkubo emmotoka zibirinnye mbabuuliridde wano Masaka emmwanyi mugisiibule ate mubadde musimbye emmwanyi era bannayuganda mwenna mbakubiriza temugeza ne mukwata ebigimusa ebyo emmwanyi muzisiibule abo abasajja olaba bakuba abaana bamu obutwa olaba batukuba obutwa olaba bateeka obutwa mu sukaali balabirire emmwanyi zammwe mulina amagezi mu mitwe abantu b'e Masaka omusajja nga yakandula ensuku zammwe ensuku zammwe mwazirya oba mmwe mwazitemawo mumanye ekyatwala ensuku mumanye ekyakaza zirya emmwanyi ziri ezaffe simanyi robusta simanyani ne batootera bino ebimwanyi emmwanyi eyina omuwula gulinga ensigo ya ffene
ni waliwo kali akamwanyinga ne bwotateekako chai sukali mu chai onywaka chai nogamba mama olutwina ekibbo kya lumonde w'ebikuta kiri kiti mama banyongere ku chai ye mwana gwe ngonywa nnyo chai ate naye nga ayombera chai tali mu sukali mama banyongeremu kakawa twakasekudde mu kinu tekalimu kemiko konna n'oli okonywa ebikopo ebi n'emimonde egiriko ebikuta ng'egi ne mugenda ne musamba emipiira ne mugimala ku kyalo abasajja ne bakaze mmwanyi babongedde ebigimusa mugende mu biyiweko Kapyanga yagambye bwati ani gundi ono gundi kyakulaga gavumenti eyaffe tesobola kikola kati njagala nkubuuza ebibuuzo bino musajja gwe Fred obiyinziremu bulungi bw'obanga oli mu gavumenti ya Museveni emmwanyi zaffe ezasooka zaakalaki n'ensuku zaakanduka ki ani atookera amasomero ani yayokya abaana b'ekitwamba ani yayokya abaana b'ekitwamba gwe kisajja gwe Kifuredi ani atukuba bbomu ani ayokya abaana baffe ani akuba abantu amasasi ani atema abantu ebijambiya ani abikola si Museveni si gavumenti yammwe olyokodde wano okwerege Busoga ekulemeddeyo abantu b'e Busoga tebalina masannyalaze naye nga gava Busoga ne gayaka e Rwanda musajja gwe olina omutwe olina amagezi mu mutwe gwe minisita amasannyalaze gava Busoga ne gaaka e Juba gava Busoga ne gaaka e Kenya gava Busoga ne gaaka e Rwanda aba bonna ffe tubasapulayinga Busoga terina masannyalaze wabula oddukidde ku mmwanyi z'e Masaka layiro kangende mu kigambo kya Katonda kati buno obudde bugenze Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo kwebaziza olunaku lwaleero Mukama jangu okwe osomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo bano mu linnya lya Yesu Mukama tuze wano lwa kigambo kyo tusaba Mukama oyogere naffe tuve wano nga waliwo kye tufunye tusumululwe mu linnya lya Yesu amina nzizeyo ku mwana Alexandria oyo omwana tumutambuze nnyo namuposti nze leero nenfuna warning ku Facebook ne bangamba wenzira mune ntekayo ekintu kyonna ekifaanana bwe kityo bagenda kuggala page yange restrictions nazibuuse era nebaza Katonda tebagigadde mbadde ngenda kugira ate ku akawunti leero wulira ngenda funayo fake account nange mwempita kati mbitegedde gye nteeka ebyo bagigale nzigulewo endala bagigale nzigulewo endala page eno yongireke wulira Yesu alina ebintu ebyamuleta Yesu alina ebintu bye yakola gwe wenna amanyi nti oyambadde engatto ze nga wasigala n'oyambala engatto ze oli gwe yayogera gwe ayagala okujja ennyuma ye wange weetikka omusaalaba ongoberere olunaku lwatuuka mu kitabo kya Matayo essula 12 Matayo essula 12 olunyiriro lwe11 Matayo 12 olunyiriro lwe11 n'olwe13 wagamba bwe wati n'abagamba nti ani mu mmwe bw'aliba n'endiga y'emu n'emala egwa mu bunnya ku Ssabbiiti ataligikwata ataligijjamu kansooke nkomekaawo Yesu yali ku Ssabbiiti ekintu kyamubagula nawonya omuntu ku Ssabbiiti eyo nebeera debate Yesu akwatiddwako kino kijja lwa muntu omu teyawonya kikungo nti awo Yesu n'agenda emulago n'agamba abalwadde bonna nedda omuntu omu Yesu gw'arizoningirako omuntu omu eyali akaze omukono ku lunaku lwa Ssabbiiti Yesu n'amusumulula omukono omuntu oyo namwogerako dda Yesu n'amusumulula n'amugamba gwegolola omukono gwo Abafalisaayo ne bagamba mama nnyabo tufudde bannange
tufudde bannange tufudde sabbiiti eweddemu ensa sabbiiti eweddemu omwana ajabiza kiki omwana awonyeza omuntu bannange omwana amateeka ga Katonda gonna agamazeewo mbunna ate mwana wa Katonda omuntu omu bw'ati Yesu yayimirira yagaana okuke nga yali yakala omukono Bayibuli egamba omukono ne guwona Yesu n'atandika obbalizoninga n'ababuuza ani ku mmwe wano nga ku lunaku lwa sabbiiti endigayo bwegwa mu kinnya tosobola kugijjayo. Kino kinnaawudde ebintu bino mu Uganda mu ebiri bingi biyitawo ffe ne tubitegeera wabula ye Sserwadde atugamba abirinda mu UN. Sserwadde okiika mu UN, Sserwadde okiika mu UN oba okiika mu EU. Tomanyi Luganda kyogamba Sserwadde tomanyi Luganda oba gwe tokyawuliriza ddala ku platform yonna eva Uganda nti toyina radio gy'owuliriza Uganda neyo togiwuliriza ababo basakaki. Ebintu bino tebatandikidde kuona omwana nedda. Mujjukira omwana gwe baasooka okukwata owa Nuupu baali bamuyitaani omwana baali bamuyita Nakuya baali bamuyitaani waliwo omwana baali bamuyita omwana gwe baasuula mu bitundu by'ekaleerwawo Chairman Nyanzi ye yamunona so omwana oyo yabadde agenda kwesimbawo mu bitundu by'ebukomansimbi awo. Ani amujjukidde oyo omwana omutono omuwanvu baali bamuyita omutwe gumuleese naye erinnya libuze. Ani amujjukira oyo omwana omuwanvu? Waliwo omwana omuwanvu abadde agenda kujjaawo ebukomansimbi wabula baabakkaanyisa n'atajja. Oyo omwana gye yasooka okujja n'ayogera baamusuula ku kkubo ng'omwana agamba munnange n'agamba munnange ani amumanyi omwana oyo mwana muwanvu bw'ati mweru mwana ne bakola bwe bati Nakabuye erinnya terizze bulungi si Nakabuye alina erinnya eddala nalwanga erinnya liri awo bwe lityo. Wulira ebintu bino biruddewo mu ggwanga nga mwebiri naye abasajja ba Katonda nga basirise tebalina kye boogera naye nga Yesu ku muntu omu Yesu yayimira n'agamba nedda bannange nedda nagawa nedda si yoyo Nakabuye. Wulira Yesu ku muntu omu yayimirira naye waffe nedda. Zulayika Zulayika nabu Zulayika wamma gwe oli mutuufu. Wulira Yesu yababuuza ani ku mmwe ng'endogo yiyo bwegwa nga endigayo bwegwa mu kinnya tosobola gijjayo ku lunaku lwa sabbiiti. Wulira olunaku lwakya juuzi ne tusitukira mu Winyiddolo bannange bwe twasitukira mu Winyiddolo Kazimba Mugalu okumalayo ebintu by'alina okwambala ku mubiri yabimalayo ali mu lubiri yabimalirayo wali waggulu ku Bulange Mmengo yajja mu kkubo ng'ayambala yatambula yambala yagenda otuuka ng'akyasiba omusipi akyatereza enkofiira kitaffe mu Katonda atuuse. Lwaki tusitukidde mu ndogoyi ye egudde mu kinnya naye bambi kati Alexandria atayina jjukira Sserwadde yasobola otuyamba n'ayogera naye yabirinze ku Jazeera. Mama wa Rashid oyo Chairman w'Ebuwama ye yagamba munnaye nabadde naye Museveni agundi ati yali akaba Museveni ekyo kyonsasudde Museveni nze yakuleeta Museveni nze yakukweka wano mwali ku Katonga nembawo emmere Museveni n'oyita wano wonna nenkuyamba kyokoze ekyo omwana wange munnaye nabadde ndi awo nabirabye ku Jazeera ng'omuntu agamba genda ku Jazeera olabe Rashid munnange ku Jazeera nga ndi ku Jazeera kati ye Sserwadde abirinda ku Jazeera. Sserwadde abirinda ku Jazeera ssebo ewaka tabiwulira ye yandituyambye naye tamanyi Luganda ate nze mbyogera mu Luganda. Sserwadde kati bwe bita penetrating kugenda eri tajja bimanya. Kazimba Mugalu ani yakubuulira ekyawenyeddolo lwaki kino tosobola kigira omwana ekirungi ya Alexandria obwasiisi simanyi biki muli ludda wakati era owerubaga bw'ataaveeyo kwogera Kazimba Mugalu ekyo takirabye ng'ekyakitemerako ettaka. Yesu ku muntu omu bw'ati Yesu yabuuka enswa Yesu yagana ku muntu omu
sigamba nti Yesu bamugaana okuyingira okuwonya abantu nedda muntu omu Yesu n'agamba tewali business egenda mu maaso ng'ono tannaba kuwona n'ababuuza ku mwani ng'endogoyi endigayo tosobola jjejja mu kinnya kakati ffe kugamba Uganda mwagikutulamu mwina be muwolereza mwina be mutaasa mwina be muwanguyirako mwina be muleka bo babatte naye mwe bannange mumanyi jjo nababuuzizza mu vidiyo yaddi mumanyi amaanyi gammwe ge mwina basajja mmwe mumanyi ki kye muli mumanyi ekintu ekyo kyokka nga twakizimbiddeko nga tulina gundi institutions ezirina amagezi mweno present situation ne bakwata omwana omuwala ne bamurepinga mumanyi mmwe ekizibu nga okukwata omukyala n'asitula engoye ze bw'ati n'aziraga eggwanga mumanyi ki kye kitegeeza mumanyi obulumi bw'ayina kati ku kizibu ekyatuuse ku oyo mwana n'ekyali kituuse ku Ssaabalamuzi ku byombi kiriwo ekiyinza okuleeta Kazimba Mugalu ng'ali mu vesiti kiki ekyandimulese ng'ali mu vesiti Kazimba Mugalu twandikulabyeko mu tawuni wakati tuyambadde essaati kiki Ssaabasumba tayambadde essaati lwaki balepinza Alexandria tukongera ekisanja Kazimba Mugalu bakujje muweekerezi mu kkanisa ya Uganda yes bino ebintu tebibaddeewo leero omwana ono basooka ne babimukola before Easter wabula ye bwe yaze yagambye saagala kuwulira muwala ayogera kubanga deputy mukazi vice president mukazi Ssaabaminisita mukazi ababodaboda bakazi abatunda ebinyeebwa bakazi abatunda enjeyo abakazi musirike Kazimba Mugalu ffe kino ekintu twakitegeera dda Kazimba Mugalu takimanyi bana mmwe kambabulire mweno gundi omanyi muki mu lutalo mubaamu categories wabaawo wa Air Force nga yakubaho ku bibigundi nga yakola ekyo owa Air Force owa Air tomuleeta mu infantry tomuleeta mu infantry ate owatirale tomuleeta mu buli marine yaba ateeze ku nnyanja kati nzaawo Katonda we yantumye basajja mwenka bateera mu kampulya kubanga mukola ebintu ebyekisiro mukola ebintu ebitaliyo kubanga mujjagamba bisaasanye leero mulinde mu olunaku okikakasanga nga bibadde byalwaleero tulinde muddi tulinde muki ng'omwana avunda omwana bagenda kukwata n'omala naye njagala mbuuze Kazimba Mugalu senga baali balepinze muwalawo wandisirise serwadda senga baali balepinze muwalawo senga gwe baali bankute wandibadde obirinda ku jaziira wali birinze ku jaziira okuli yakitinga Winyiddolo yali taliiko nkovu yonna omwana omuwala badde mwana mulungi mwana mweru yenna byakabina ka bitolobojjo kati bamukubyeko ttatu basajja mmwe kambabuulire ebyo ebintu bye mukola Katonda ajja bibavunaana mbabuulira genda mu Luka 14 wali era incident yemu ng'efaanaganako n'eno Yesu yagenda mu nnyumba y'omu ku bakulu b'amateeka ndowooza bw'agamba omukulu w'amateeka ono ate wakubanga yali madamu supiika kubanga be bakulu b'amateeka oba yali wa Winyiddolo oba yali wa madamu supiika bateeseteese ebyokulya biki bonna beejaga kulya buli beejaga badde eno naye nga mu maaso gaabwe waliwo omuntu alina entumbi naye nga mulimu n'Abafalisaayo bonna baali batudde eyo oba baalina mu State House oba baali ludda wa Yesu najja asanga batudde beejaga bonna badde eno omuntu wali obulumi bumuluma alina entumbi sawa yakulya buli omu kulya waliwo kitaffe mu Katonda waliwo his eminence waliwo his highest waliwo his grace waliwo his worship simanyi waliwo his biki Yesu n'abatunulira nga bonna bali mu kulya Yesu n'ababuuza ku Sabiti Yesu n'ababuuza naye omuntu kitegeeza kiba kitya ng'omuntu ng'awonye ku Sabiti bibeera bitya ene wammwe bonna ne basirika ne batasobola kumuddamu ne beebuzaabuza bali mu kulya Yesu awulidde obulumi olw'omuntu omu bw'ati naye mumanyi abantu ababuliidinga e Uganda mumanyi abaana be basiyaze mumanyi abaana b'obulinzi be basiyaze mumanyi abaana be basse
wabula abantu abali mmwe basajja mmwe Katonda yabawa ddoboozi era tetubabanja mbu banayi transport alinnye nedda ebyo tumanyi tugenda okuyiga obulago ebyo si byammwe tubimanyi ebyammwe tubimanyi n'ebitali byammwe tubimanyi gwe ku musimbi omuyitirivu ennyo abalokole bye gwe babbye tebalina ddwaliro tebalina banka tebalina somero tebalina kintu kyonna wali owuliddeko nga tubasaba nti naye mu butuufu Sserwadda weebereremu otubbye ebiweebwayo waakiri muzimbe ey'essomero ly'abalokole wali kiwuliddeko nga tukimubuuza sente zaabwe bazirye mbu baziteeka ku akawunti ya Katonda ekyo sigenda kigendamu babitwalayo ewa Katonda mbonye yatugamba oba buli lwa Mande anywa cyayi mu gundi ewa Katonda mu ggulu era agenda n'amubuuzaako alinawo omuvubuka muyivu muvubuka mulungi ku maaso naye talina magezi nga yakunyumiriza mbonye muvubuka alyawo alabika nga ategeera yatugamba bw'ati omuntu yenna atajja wano gundi lowooza nonna n'ayitamu mbonye Katonda yawadde mbonye obuyinza omuntu yekka mbonye gwagenda okukwatako bw'ati yagenda okukola ki okulya obukulembeze konze bannange kabuleta atulina neŋŋamba otyo kabuleta leka atufuge nze nasigalayo eno mweni yupi naye nga neŋŋamba kabuleta bwakikwatamu era wendi kabuleta nakola naye mu New Vision ye yali akulira akatabo ke bayita premiership ng'akyakola mu byemizannyo ng'alina akatabo ke bayita premiership nze nakakubanga era nantambula neŋŋamba bana nja kulaba kabuleta munaaye ojjukira mu New Vision taata nze nakola ku premiership naŋŋamba ya kati oli muvubi nti gwe prime minister kati gwe prime minister nagamba mbonye agenda kutootera kabuleta nensirika nentega amakubo abiri neŋŋamba kabuleta kakikwatemu omulenzi yatunyonnyola mbonye ndagamba mbonye akera kumecha nga tannabuuza muntu mulala yenna asooka kubuuza ku Jesus. Good morning Jesus, good morning my son, how are you mbonye, how are you? Yagamba oyo yekka yakisinga ku ngatto ya mbonye yagenda okulya obwa president teyafunayo yadde obujjuza kyokolo teyafunayo nanga atesimbawo musinga obululu oyo omusajja nanga nagundi ani waliwo ono omusajja ono ani koona ono wa program koona yani lwamiti yafuna na mu bumeka 10 mu bumeka na mu bumeka lwamiti asinga kabuleta obululu lwamiti ye yasibe kira mu Eastern and Central Sekafa of Western Uganda neba naye abasajja bakola record odanga mune wewanika kukyagula nyigwe lwamiti odangayo era yakyaza buli gwakyaza yena aze kuvuma kyagulanyi buli yena gonchaza banaye munyagwa ekyo ogambye eki nze nkyogedde awo naletawo yinsima kakwerege yes kakali kambabuulire nayogera obusiru nakwerega gwe musajja gwojja kufa tulabye ku bululu bibiri bwe bwenkana nange nkusinga obululu atesimbawo wamalabayo Yesu n'ababuuza omuntu okuwona kiba kyetaagisa ki n'amugamba naawona entumbi ow'entumbi naawona Yesu n'ababuuza basajja mmwe bulijjo ku Sabbiiti temusooka ne mukola ku ndogoyi zammwe n'ente zammwe endiga zammwe tenzirya ku Sabbiiti ani atasobola kuyamba ndiga ye oba ente ye oba endogoyi ye ng'egudde mu kinnya naye lwaki omwana ono mumuleka lwaki omuntu ono tasingewo nnyo omuntu ono tasinga value lwaki mugira kati njagala mbabuuze mu maaso ga Katonda ne mu maaso value ki eri wakati wa Alexandria n'oyo omusajja Winnyidolo value ki ey'amaanyi esingawo nnyo kiki kwagamba ye Ssaabalamuzi bw'afa tavunda bw'avunda tawunya bw'awunya takunkumuka ye nga mwavaayo mwenna nga mwavaayo naye banne Uganda era mugenda ne musaba bane ekintu ekyo kinyiiza era mugenda ne musaba ne mugenda ne muwayo ebimu eby'ekkumi temumanyi nti Katonda ali awo we muli kyemugamba Katonda eruzira taliyo mu makomere ruzira bwe basabirayo Katonda tabasangayo taliyo tosobola kusabira wakawuwo okimanyi Katonda yabeera n'abaana ba Isirayiri mu ddungu mwe baali mu ddungu mwalimu kyaki mwalimu ekkanisa
era mmwe mubawa amaanyi abo abasajja senga mubakwata ne mubazaamu amagezi ne batuuka ku Sande Kazimba Mugalu ne yeemagaza ng'ekkanisa nkalu. Serwadde eri n'agamba n'amukubirako essimu kiki ekibaddewo eyo yewuwo gye bali nti wabula mbalengera erubaga bangi ne wange nkyabalinze maybe bakyanywa kyayi zigenze mu 5 gwate wange nange wange ku Victoria sibalaba yowekana nembataze wakiri bazitikko zijje Rwanda ne baziretawo helikopita ebaleta ku kanali naye wateka okubaawo abantu Life Church Christian kiki kirabika tebagenda kujja kiki anti eriyo abasumba abalina amagumba g'abantu mu church bazika abantu mu mass graves kirabika kibaganya okujja kyekibaganya okujja naye baba najja bajja kujja mu P5 akawungeezi bagenze mu P7 P5 bulina ku P5 akawungeezi naye mwe basa bannanga basa era ne basanga babazanyira ku bwongo era ne mukkiriza abenzikiriza babazanyira ku bwongo ab'ebyobufuzi babazanyira ku bwongo. Museveni yakonvinsinze gundi Northern Uganda yonna bane kakati omwana w'omugenzi mulaba mutya nga tumukubagiza oyo mwana bane mulaba mutya nga tumukubagiza naye bannange njagala naye bane Mukama tuyambe NUP eri akalulwako tuli akalulwako mutegeerere ddala njagala abantu ba wansi babeere n'obulumi obwo bw'atyo Museveni bw'anattanga abantu baffe atusibe ekiwanyi si n'omwana yagunze essuuti yenna kakati alinga olanya yenna atambula ng'olanya naye bannange Mukama Bayibuli egamba bweti mmwe ab'omulembe guno mukyuse amagezi gammwe okubeera amajja si Museveni kutta Kayiira n'atwala nnamwandu we bye yakola mu 97 abitukola n'olwaleero natta gundi ono omusajja ani wapakaburo mukazi we n'amuwa obwambasade Kenya kati asse taata omwana amuwadde obwMP fulaga n'omwana azze naye mwana gwe olina amagezi mu mutwe kitawo yakuweerera lwaki kyamugamba bwe mutabeera mu gavumenti temulya temulya abanobo mayombo tebalya ani wa Nobo Mayombo ali mu gavumenti baafwa kwagamba abanobo ate Nobo Mayombo yalina abaana abawala abalungi abaana abatoolo bamanyiriwe iwe omanyire abatoolo iwe obamanyire ababiito kati iwe obamanyire ayi n'abawala abalungi tebaliwo tebalya tebanywa kyomugamba mmwe ab'omu Northern Uganda temujja beerawo kale kabaka wakyoli yagamba bwati mutubuulire ng'ambe abaana bange tebaddamu kudda mu gavumenti yammwe. Omusajja yali aleese ekiteeso oyo omwana wuuyo bamuleese muwulindeeko ffe tetujjaddamu kukaaba kugamba bugambi n'oyo bamusse kitalo nnyo bamuziika ddi bajja muziika ku Lwomukaaga ssaawa 7 ez'olweggulo nga tujja tuziika nga tuddayo bwe tutasobola nga tujja enkeera nga tukubagiza nga tuddayo kubanga temuyigira mu nsobi zibaddewo temuyigira mu bintu bibaddewo gwe n'otalabira ddala nti Museveni yatta Kayiira n'atwala mukazi we mu Amerika n'amugamba nkolere mu Amerika era buli kimu yakikolako biiru z'amasannyalaze muzeeyi anti gwe watta Kayiira bamanja amazzi bamanja amasannyalaze bamanja PO box bamanja biiruzi omanya abeeyo bakaaba biiruzi wamma mmwe abatalina abawamba sabidde Mukama abasasulire biiruzi ne gundi ono anise kakwerege gundi ono Edi Mezaya ngagamba bwati penge olaba nze nkusabiddeyo ssente kubanga omanyi ku Bulaya tulina biiruzi nze omanyi biiruzi zino zezisinga okunkola obubi kubanga kati osobola okusasulako biiruzi zo n'okola ki kati zino z'okoze n'ogulamu ekipale omanyi ekijaketi awo ne weetegekera winter nze sijja kusasula biiruzi ku ssente za Museveni sijja Museveni azaabikola yatta wapaka bulu n'akozesa omukyala gwe bayita Lydia Wanyoto yamugamba kati sitanzija ng'agonsaba kino Museveni olwatuula bw'ati Lydia Wanyoto ate omwogezi MC Mr. President nze mbadde nsaba bambi ng'obadde oyagala nnyo wapakaburo over testing 1 2 wapakaburo ng'obadde omwagala nze mbadde nkusaba wakiri namwandu muwa mulimu namwandu tomuvaamu ko Museveni now from now is ambassador Nairobi kubanga asobola ovuga wakagaali okusala obusazi okuva wali ewa pakaburo n'agende Nairobi ku embassy asobola okukola dde
asobola okukola day shift ng'asula Uganda akola Kenya n'amugamba nkuwadde ekifo. Omukazi n'abeera ambasada nga Museveni ye yasse omusajja. Naye n'omulembe guno tulemeddwa okukyusa amagezi gaffe okubeera amajja. Eno abasumba batufumbira wano, eno gavumenti etufumbira wano, omusajja. Naye bannayuganda mumanyi tusobola okusituka ne tuba Museveni oba temukimanyi. Naye bannayuganda mukimanyi tusobola okukwata emmundu ne tuba Museveni. Mukimanyi tusobola okukwata emmundu ne tuba Museveni nga ne bwe muba temuli batendeke. Essasi kasitoba oyiga oddifulumya. Ng'osobola oddifulumya. Osobola oddikuba jjeno. Osobola okusona jjeno n'agwa n'amagatto ge. Bw'oba gw'omusoose kyekyo kyokka. Mu mundu gwe kusooka. Ku mundu gwe kusooka. Asoose gwe kasitoliwa nga ligira pwa kitegeeza gw'oli mulamu tofudde. Kyovula bwe baba baziika omusirikale bakuba amasasi mu bbanga ne baleka yaawe akatundu bw'atasituka kitegeeza yafuwa. Kubanga bwe livuga n'oliwulira kitegeeza gw'oli mulamu. Ye nnono y'essasi. Kati bw'omusooka omukubira essasi mu mutwe. Naye bannayuganda nga twakuŋŋanya tetusobola kukuba Museveni, tetusobola kukuba Museveni ne tumuggyako. Tetusobola kukuba Museveni ne tumuggyako. Mwenno muddaawo. Emabegaawo mbasomesezza engeri z'okulwana mu Bayibuli. Ne mbagamba tulondeko eno oba bbiri oba tuzikole zombi. Tubeereko n'abasaba, tubeereko n'abagenda wansi mu kiwonvu. Saabagamba wano we tutuuse wano we tutuuse tugenda kuteeka waabo mu kiwonvu. Yoswa ajja kukkirira mu kiwonvu. Wano we tutuuse Musa tujja muleka waggulu ku lusozi. Yoswa akkirire mu kiwonvu. Temujja kuleepinga bannyaffe nga tulaba. Temujja kuleepinga bannyinaffe nga tulaba. Olwo bwe twogerako ffeffe babi mwabaleepinze mumwe balungi. Mwagambanga ku mulembe gw'Obote, Obote yaleepinganga abakazi. Ku mulembe gwa Amini yaleepinganga abakazi. Kati ani aleepinga? Si mutabani wa Kaguta. Museveni gw'oleepinga abakazi. Gwe weefuula Yasini. Gwe weefuula Ali. Ate omukazi agamba waliwo ekyabadde ekizito. Oyo alabika yabadde Salimusale. Wabaddewo ogusajja ogwabadde oguzito. Ate alina ekigundi ku maaso. Ali ku mpingu amaaso bagabisse. Gusalimusale ne gujja. Mmwe mubikola. Duli mwagamba Amini ye yabikola. Kati ani abikola? Naye bannayuganda mugenda kera ku makya ku Mande nammwe mugende mukole ofulumya akabodaboda. Gundi ogenda okugulewo edduuka ate oye bannaye ebintu birinnye. Bannaye abaguzi baalazeewo. Abaguzi babaleepinze. Abaguzi babaleepinze. Gwogeza okugula waani bannayuganda muggale. Bannaye waakiri ku luno olwaleero tukyusa amagezi gaffe okuba amajja. Twegatte ku nsonga eno n'ensonga nkulu. N'ensonga nkulu. Oyinza ogiyingiramu kulo kubanga olina mwannyoko. Oyinza ogiyingiramu kubanga oli mwana wa mukyala. Naye maama buli omu ali lulinda beezange. Lulinda bolwange, lulinda beza. Zirinda bolwange. Ono olumujja tugamba maama ne gundi Abanyarwanda baali bava e Rwanda nga bajja e Uganda. Nga bajja batambulira mu kikunga awo wonna waaliwo ensiko. Nga bagira bwe bati ng'ekintu kimulya. Nga beebaka ku kkubo okumpimpi bwe bati bajja. Bali awo ng'empologoma ejja zwinge ng'akwatako omu. Mu kifo ky'okusituka bagire bagikube balwane nga kiramujanye nga beekomeka ng'oyo kimulya. Abaasimbula e Rwanda nga bali 100 bagenda okutuuka e Buganda nga bali 7. Batuuka 7 wabula nga bagamba kiramujanye. Kiramujanye weewe kiramujanye. Koko kiramujanye koko. Ng'omu agamba waliwo omuntu nno amutwala ng'onaasigadde amubanja. N'agamba ayiwe maama we kiramujanye n'olupiiya lw'ewange. Kimututte ne ssente zange. Kimututte n'ebbanja lyange. Kati naffe tuzze mu kiramujanye. Gundi kiramujanye. Alexandria naawo kiramujanye. Kakati ate tugenda kusirika. Kikomewo kino n'omulala kiramujanye. Naye nga tusirise, naye nga n'okukimanya tukimanyi. Ekimututte tukimanyi. Ekikola ebyo tukimanyi naye mwenna musirise. Wabula Museveni kati olumala okukola ekyo ekikolobero bwe kiti nga bategekayo gundi ani Serwadda Joy yayogedde. Kakati twagalayo national prayer of thanking the Lord of the COVID-19
you know ffe tetwafa naawe kakati gavumenti mbakubiriza mutegekeyo swavisi nga ya Uganda yonna omuntu afune ku kasente ebibaasa mu state house ekyo kyokka kye baba bapulaninga ekyo kubanga amanyi olunagendayo his eminence wali of born again churches Christ naye wali serwadde okuva mu ndeeba naye ajja atubuuzeeko kakati ate si yeye yekka ne Kazimba mugalo w'ekitiibwa gyali worship naye ajja atubuuzeeko yakulembedde saavisi gundi yasomya ekitundu ate gundi ebyo olumala n'abasika mu mukono kibaasa ebyo byokka bye balowooza kati era olumaliza kino ekya Alexandria bagenda bakibikako Museveni akoleyo gundi national prayer of zadde simanyi prayer byonna bye bimu nze ndi munyankole ferra raya tufuukire zike nawagenda x oteekawo ra oba raya tubeerera ki okitegedde yesu olw'omuntu omu yesu yagaana okwongerayo ekintu ekirala ng'ow'entumbi tannaba kuwona yesu yagaana okukola ekintu ekirala kyonna ng'ow'omukono omukalu tegunnaba kutereera bayibuli egamba bwete n'amugamba gugolole ku sabbiiti bayibuli egamba n'agugolola ne gwenkanankana ne gunnagwo n'amugamba wamma genda yesu n'asigala mu miguwa n'abafalisaayo ng'akyabariizoninga nga yo w'omukono awonye wabula bba abasajja bakulu bagamba bannange eyo gavumenti eyo ndeka munnange ati nabo abaana balalu kakati yo omwana ekimukubya ennyimba za Bobi Wine nga bazigaana kiki osanga omuntu ng'ayogera ekyo yabba ekibala bisalumbuye kiki kimenya teeka ki mu constitution okulaba lumbuye kimenya teeka ki okulaba lumbuye kimenya teeka ki mwe mulaba abamwani abagaana kati olwaleero nabagambye ejjuuzi bakutte abaana abategese ebikonde erusaze bali mu kkomera wabula Uganda yonna bagisibako kibaafidde abantu baganja okukiyingira Uganda yonna ebizindalo everywhere bannange temwerabira tewebaka nga toyimbye birthday to you naye bannange Kyagulanyi ajja kuwogola omuntu olubiriizi Kyagulanyi ajja kwabya omuntu omutima wanudde mbabuulidde ajja baabya emitima mulimba birthday yebeera everywhere nga tabiriko musajja wattu olumwe nsanga ali bweru eyo ali bweru musajja wattu yawumpugumya eddegwanga ali muwumpugumya ali kugwa mwana ogwo mwana gundi ebuukanya nga gwamuzaala ali kugwa Uganda gumuleebuukanya eno gundi eki birthday nekwata akati buli muntu nakubyanga nange yange nja gikola bwentyo bagitaddemu buwumbi bannange obudde bugenze mukama abawo omukisa tujja tutandikirawo awenkya mukama abantu bano bawo omukisa basisinkane buli omu nga bwakwetaaga waliwo ab'emitima egimenyese waliwo mukama ab'ebiwundu ebibisi ate waliwo n'ab'ebiwundu ebivundu bayibuli bwegamba naye mukama banyige gwe wekka asigadde abasajja bakatonda si bye baliko mukama abantu be watulekera baagaana okwetikka omusaalaba okukugoberera baagaana okwefiiriza bo tebeefiiriza baagaana wabula twabalabyeko n'obukugu bwa settaala nga babukkiriza ku odi Kampala ku kisaawe naye omusaalaba omunene weeguli wano gutulemeddewo Alexandria bamuleepinze batudde omusaalaba buli wolaba omusaalaba wabaawo okuwona omusaalaba gulina amaanyi agawonya omuntu buli wolaba omusaalaba nga gufulumye nga waliwo agwetise ng'omanya bwagutuusa eggologoosa wabaawo abawona. This tax must go. Buli omu naawona kakati oyimira n'ogamba ka mobile money kubanga akasolo omusajja yakasalako yagamba nedda this tax must go. Ogwo gwe bayita omusaalaba kati nammwe mutuwa abaawonye ku odi Kampala mu batuwe mukama abawo omukisa. Sigadde nze SPS Muwire Bible and Politics munsonyiwe eddakiika zammwe ezigenze eziyiseemu Katonda omulungi w'ekisa abanjagalire mbaagala nnyo mweraba.